fetch mwalo ino kubanga performinga obuzibu bwavudde era kyavudde kuki waliwo omuvubuka DJ yantimba nga simanyi kati bwe yantimba ne wabeerayo nga bw'olaba bafaani nakukubira ekifaananyi nakugamba waaye tukulinze ekifo kiri ku luguudo lw'Eluweero bayitawo Busula ebbala bagita Blue Tick kati konze nga sigimanyi nga sheno sigimanyi nagamba waliwo wano DJ bamuyita DJ Love sirimanyi bulungi erinnya lye esaali kutte bulungi kanengamba sho sigimanyi nensindikira manager post eyo ne mugamba sheno ogimanyi nagamba sigimanyi kakati nenkubira omuvubuka ne mugamba mpa ku simu yoye yagitimbye ogina naginoonya naginsindika nenjiwa manager namukubira bwe yamukubira namugamba Miki agenda kuwandika ku social media handles ze agambe ekyo ekivulu takola ki takimanyi ekitegeeza kijja kuviiramu obuzibu kubanga toyogerangako naye munyiivu nnyo namugamba bane manager oli ludda wanzije mbalabe ne Uncle Miki mwetondere yansanga mu studio Makindye nafukamira ne wansi ne mugamba no just do the right thing kubanga yo business yo gyoli mukola nange ni mukweyiya era nabadde ngenda kujja nkulabe ne mugamba ate kiwandisoose ate kyagala okusembyayo anyway to cut the story short nanyinyonnyola ebizibu bye nagamba ataddewo ka experience ke afunemu kasente amalirize naye ku bizibu bye ne mugamba no problem yali atimbye nze ne Sindi kakati ne mugamba kale maliza ne manager ne batuuka kunzikiriziganya ne manager namugamba sina obulungi sente naye mbadde nsaba kankonfaminge munkolereyo akalango nze kenyini ne mukolera akalango seegaana kyenkoze bya period ki ebyo yabikola yatulaba about nga mwezi gumu n'ekitundu oguyise emabega kakati bwe namala omukolera akalango samanya intentions ze yakuwako deposit mu kaseera ako nga tonda kola yes era ne mukolera akalango nga maliriza ne manager namugamba naye munnange sente zaffe tuzifuna tetunabakola ki kusimbula as a protocol always konze ko ne bamaliriza era manager ebyo yabikola ki yabinyinyonnyola nti tumaliriza ne mukola n'akalango ne mugamba ne next time omuyimbi omulala ayinza obutabeera lenient nga nze kakati n'alanga kakati manager yalina okufollowing up ensonga ezo waaye nga tonabatuwongera sente omusajja from that day teyaddamu kukwata simu kati nze nesho nenjerabira kubanga manager alina okukola ki okunzijukiza mbeera nve wa Fikfa Maika ku show that was Friday manager nga nkubira ngamba owaaye munnange omusajja ono takwata simu HM naye show ye ya leero olwo olunaku lwennyini era ngazzemu tamukwata ne mugamba bwe batakwata muveeko ko je nti nedda sikiriziganya nakyo oyina brand ey'okuprotectinga bw'oba wasalawo n'okubira omuntu akalango kitegeeza wakkiriza nti ogenda kukola ki kuyimbayo ne mugamba okay nagamba tugendewo ne tuvuga ne tugenda twatuukawo ssaawa 5 Eruweero Busula bayitawo Busula bwe twatuukayo manager n'agenda n'ayogera naye namugamba kanzi dakiika emu namugamba naye lwaki obadde tokwata simu munnange nga bw'obimanyi ebyebivulu anyway ebyo ne biggwa kati gayi n'atandika okwebuzaabuza nentuuka ne bagamba bannaye nkooye njagala kugenda kukola ki kuwummula enkya nkeera mu basponsor kati ko ye n'agamba nti kale gayi bwe yamala okwambala yagenda bugenzi ku stage bwe yagenda ku stage tuba tuli awo ne Sindi n'ajja Sindi n'atuuka n'agenda ku stage ndowooza ye yali yamulemerako dda before kakati munnange tuba tukyali awo manager n'agenda ku stage namugamba owaaye Miki ayagala akooya ayagala kgenda n'agamba mwana ze sente zammwe sinnaba kuzifuna sente zammwe sinnaba kuzifuna ko ye nti ng'ate oyogera bubi nti sente zammwe sinnaba kuzifuna mwana oba mugenda mukole eki mugende kati manager ye najja n'obusungu n'aŋŋamba Miki omanyi gayi bw'aŋŋambye ku stage kakati ne mugamba agambye ati mukama oba tugende mwana tosika muggwa tugende bwe bamukuba kibookoze bamukube kibookoze n'agamba ne Miki watuuse wano abantu bonna ne bakuŋŋaanira ku mmotoka ne bakulabako ne batandika okusasula okuyingira kakati out of the blue ate osimbulewo bw'atuuka ku stage n'agamba mulaba Miki Wine azze wano n'atayimba olaba abantu abo kyokka nakwata ssente n'enzimuwa gwe nga tobimanyi ne mugamba kale nenkwate ekkubo ne tuyingira munda bwe nalinda Sindi yali yakava ku stage ne nninya ku stage nanneekanga n'okunneekanga ne mugamba naye munnaye ekyokoze kibi
n'agamba chemu bane kantu mebawunsa aleeta akasente ku mulyango ne mugamba kale kati engeri gye nali ntuse ku stage abantu bawoggana definitely bo tebamanyi kigenda maaso balinze Mickey Wine kuyimba n'ensooka nyimba ennyimba 3 nga babwe beesootinga kati bwe baatuma ku mulyango akime ssente bwe yazireeta zikwata bwati mu ngalo era mu video bwo busaturatinga waliwo omu ku babawunsa b'ekifo ayimiridde ku kisenge emabega behind me ngera bonna bwe munalaba bu video bone muzoominga mujja kulabanga mu mukono ogwa kkono yali akutte mu ssente kati manager n'agamba omuyimbi already ali mu kuyimba mpa ssente manager ne bagaana oli n'amukola bwati oyo DJ n'amukola bwati kati nange kyenva mpuulinga ne ngamba bannange munnange nzize wano mbadde sinaba bagamba naye basooka ne bannanga wano nga tebakoze eki nga tebaŋŋambye kwegamba ne mbanyonyola naye munnange nze temundabangako mu mivuyo gino lwakiri oli ne bwentuukawo nangamba munnaye binkuttemu muyimbira kubanga nze nina erinnya ery'okukuuma ye ayinza okuba ategese esho mulundi gumu naye ng'ate nze awo ŋŋenda kuyimbirayo emirundi nga 100 munnange Gaayi n'agaana okugira ssente kati abantu ne batandika okwogana bakusasule mu buvidiyo bennyini be bakoze buvidiyo okwagala okwonoona erinnya naye munnaye mu bulamu buno bwe bakalina amazima gatwala amazima galinnya madaala obulimba ne bufuna ne elevator ne budda waggulu ne olowooza ne balowoozesa buli omu nti kyekituufu naye amazima bwe gatuukayo obulimba bubeera tebuliddamu kukola ki kubeerawo era mu vidiyo ezo bamutinze amaloboozi abamu be boogereramu amaloboozi tegalimu naye ng'abantu bagamba bakusasule ne batandika n'okukwata obucupa nga babukuba bawunsa gwe tunuli olabe bawunsa yambadde wano ku sayidi emabega era nentuuka ne mugamba mpa ssente ne mugamba kale zikwase enzi n'agaana kaakati ne mugamba munnange nno ŋŋenda kukoma wano kati abantu ne batandika okwoggana bakusasule ne batandika omukuba obucupa n'ebipapula nze kennyini ne mbasitopinga ne mbagamba bannange odio mujja ziwulira bulungi bwe baba babadde bakuba nze era ebigambo mu background tebisobola kubula tosobola kugamba nti bakusasule ate ng'okuba gw'ogamba bakole ki basasule so to cut the story short ne mbagamba munnange mba temumpadde ssente nze kankome wano kasita mutegedde amazima nti tebansasudde naye nzize wano olw'okukuuma erinnya lyange ekyo kyama kya gundi kubanga already for starters nabasuuwinze tebamugira nalaba ng'akutte ssente mu ngalo teyazifunyulula na kuzifunyulula kati n'azimma manager nentuuka manager nankuba akama n'agamba Mickey sooka olindeko omusajja ate aganye okumpa ssente nange kwe kukyuka ne mugamba kale zikwase enze nangamba sooka omala okuyimba tetugenda kuzikuwa ne mugamba munange ne zino zonyimbye si gwonkaso okukola ki okuziyimba kati oli DJ kyavaavaayo n'agamba wamma osobola okukola akalango nga tebakuwadde ssente ne mugamba siganye nti wamuwaako manager wange ssente naye manja oba sibanja ebyo sooka obiveeko kati nenyinyonyola abantu kutandika okunyiiga nga bamunyiigidde kati oyo yategese show y'omu ku bakugu because twala byagamba Mickey bba maaso onviire tambula onviire yoyo ne MC we era n'abantu bewalabye abazze ku stage abangi abazze ku stage abangi babadde bafaani kati ng'omu akutte omuzindala akendeeza ogwange wali eri ogwoli gwogere nnyo kati faani omu kyava wamulabye yabadde ayambadde ka jaketi simumanyi namumanya n'amusikako omuzindalo n'agamba musasule omusajja ne mbagamba nedda temubakuba kanfulumye era bwe nafulumye abantu bonna ne bangoberera ne bamperekera paka ku mmotoka nabadde namwe eno yennyini ne mbasiibula ne nkomawo kakati ate nagenza okulaba omanyi buli kintu mubeeramu bannakigwanizi waliwo abaagala okudownplayinga ekivulu kyange okitegeera mu mutima ogutali mulungi nga bakozesa ekyo nti Mickey Wine bamukubye simanya bakoze bwe bati buli omu n'atandika okuteekawo ekikye naye nga kyekyo era abo bennyini abawandiise balaga nti bewakana baneesibwa ekitobwe kyabadde naye munaenze nabakwasiza amateeka sente saazitutte ate oba bazinyimye kubanga ye yabadde ensonga so tebazinpadde era nenvaayo n'abantu ne bafuluma ne bavaayo omanyi Mickey bino ebintu byetoololera ebintu bingi era last time tukitwale nti era scandal yalimu ebyo yali jinjeera
era this time round era tulaba na bino ejjinja tekyali kya show ejjinja nali maze okuyimba anti era bikwataganya kasa kiberamu obuvuyo anti labayo nze ejjinja olaba nga bwe tuyimiridde wano tunyumya after the show ejjinja I was attacked I have video footage nti twali tuyimidde tuva ku show oli naavaayo n'agamba gwe Mikiwani jangu ombuuze nengamba kale nenzija ne mubuuzaako n'agamba nze omanyi zaakulira wano NRM wano biki mulina kyemutugamba kati buno obulenzi bwonsobola obbukuba n'asooka akipa ky'omu oluyi okitegeera vidiyo zonna nziyina omanyi bwe beegaana vidiyo zonna nze obukakafu mbeera nabo katumalize naye tutaddayo obaka obusembe eri bafaani twogereko ku kana akayimba kamukulu Ragadi kuba twalaba omusajja bagamba omusajja yakuwa mwagala ebyonoona mwamaliza mutane Ragadi I respect Jjajja Ragadi ne Jjajja Ragadi naye amazima agamanyi so njagala kusigala ku ekyo nga muwe ekitiibwa era nsaba ntwala omukisa guno ngenda muwandiikira nga muyita ne ku show kyandibadde kya ssanyu akayimba ako nenkayimba naye because is the original composer era nanyongera emikisa gye nga bwe yagimpa mu ntandikwa twakkaanya ne Jjajja Ragadi twakkaanya ne Jjajja Ragadi maybe balooya bali misinformed kyova olaba paka nakati bansuwinganga bampa ennaku 7 okusasula miliyoni 3 naye twakayitawo emyezi 2 gwe toseeka mwana kakati naye with due respect Jjajja Ragadi I respect you and I will always respect you kubanga n'olwo oluyimba lulina kyerwongedde ku bulamu bwange lulina kyerwongedde ku family yange so I don't take it for granted era nsaba Mukama akumpeera omukisa okublessinga obulamu bwange sibula bafaani wabulire ekivulu enteekateeka ziyimbidde zitya oba watandise ddala tiketi zafulumye dda tiketi niza ku TV ez'enjawulo nange mbaniriza wano ku Sulubada High School van gitambula gite kati omukyala yakuvugira ddala kiba kya kitiibwa nti mukyala bwakuvugako kitegeeza oli mukwano gwe ebintu by'omukwano wabitegeerera ddala anjagala bwenjagala bwe mba mweyagala kitegeeza is fun gamba mwana leero nvugaamu n'agamba kale tewali buzibu n'agamba kati leero gw'onvuga n'agamba tewali buzibu and that's how it's supposed to be biki ebibakuumidde mwembi nga muli mwembi obukodyo obwo kuba abasinga nno bigaanamuuko ekitukuuma kubanga tuli ba mukwano ate era omukwano lwakuba bagira nti laavu gwe mukwano ogwa namaddala bwe muba ba mukwano nga you friends then everything will flow wataddeyo posta wataddeyo ekivulu kyolanga ekyokuserena nga ate obaoliawo ffe tubadde tumanyi nti wakava ku jazz okusaabala ki kyennyini kyogezaako kubanga oyisawo ekivulu kya kucelebratinga bbanga ki ngenda kucelebrating emyaka 15 mu music industry celebration ebeeranga birthday tebeerawo buli kaseera ekivulu kiri nakikola last year mu mwezi gw'omwenda ennaku z'omwezi nga 7 kino kigenda mu 2024 kino kigenda kubeerawo ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogw'e11 ye November mu 2025 so mu bufunze abalowooza nti ne wabadde wakamala okukola ekivulu wali eri ate era ogenze ku Serena tebaba batuufu simanyi kubbaako ankolera budde nti kati wano olina okuyima mu time eyo ne wano olina okuyima mu time eno first and foremost waliwo abantu bange benali nabo naye nga ne balemererwa okujjawa ku jahazi kaakati ne bagamba Miki lwaki otutegekerayo corporate show naffe tukulaga omukwano nti tukwagala siyimbira class emu however much nava mu ghetto but I never came from the ghetto to run out of the ghetto but to make ghetto a better place for everyone to live in or to paint a good picture about the ghetto nti naffe abaana ba ghetto tusobola okugenda ne tutula n'abalangira oyinza n'okwekanga nga twazalibwa mu ghetto naye ng'ate tuli balangira okitegeera ndowooza so nensalawo nkole nga celebrating emyaka 15 ku Serena Hotel era mpite mikwano gyange nasoose kuyita mikwano gyange nammwe ab'amawulire ng'oli mukwano gwa Mikiwani osaana okufuna kwolwo olunaku omwana nakukwatira kamera ne mujja ne tu experience nga ffena kubanga tewakankolako interview emu si 2 si 3 ne muganda wange oyo noono si interview ntono so that means tutambudde ffenna kibeeranga nawe bonajja n'ogamba celebrating emyaka 2 oba 5 mu mawulire kitegeeza Mikiwani bwakusaba ssente n'okumuyimbira abeera mubi kubanga mubadde ba mukwano njagala kujja olusinyiza n'okujja nga sigenda kuyimba
wabula ne celebratinga naawe kitegeeza tujaguze mu Luganda tujagulize wamu nga bwe tulinda n'emyaka emirala egijja bwe tweyagaliza ebirungi ku bibbanga lye tubaddewo kitegeeza n'egijja tujja kweyagaliza ekirungi. Ebiseera bisinga Serena eyo bangi abataddeyo ko Kivulu ku Serena awo oboolya nga amaze n'emyaka egisinga ku 15 ng'ate badde baludde okukola ebivulu gwe yakava ku jahazi n'oyagala oteeke ku Serena abantu bwe banaagaana okujja ne bagamba nti twali twakavala ku Kivulu kyo. Si believingira mu negativity ne si believingira kubeera kiremya bwe mba nina Katonda bagamba with God everything is possible. Katonda bw'aba waali tewali kirema tewali kirema nze ebintu byange byonna mbikwasa Katonda era mbikwasa Katonda kubanga nzikiriza nti abanjagala tebannimba n'abaakagula zittebo tebannimbye nti bampadde ssente za bicupuli okitegeera ndowooza so nze nzikirizamu abo abanjagala omuntu akwagala takoowa omuntu akwagala takoowa kiringa ggwe bwe mbaagala nti bwe munsaba interview leero ne bwe bubankya ne mujja ne muddamu ne munsaba interview sijja kugamba nti wakanzijjako interview okitegeera ndowooza. Ekivulu kyo kyaggwa kyali successful ekyokujahazi naye omuntu yandibadde yeebuuza Mikwine yakolamu eki mu gundi ezo n'amajja agavaayo yali full house. Nze obulamu bwange sinze muntu eyeesudiya sinze muntu akudaala sinze muntu ne bwe mba nnyambye omuntu nenvayo ne ŋŋamba nti nayamba ono oba nnyambye ono wabula ye bw'avaayo n'akyogerako kitegeeza ye yazziza okusiima kwe gyendi so sijja kugamba nti ssente nazikolamu kino oba kino kubanga awo oluusi ne be nayamba mbeera nga ayagadde obbalaga nti mmwe nabayamba so ekyo nja kirekawo bwe ntyo. Ebiseera ebisinga kati nga Mikwine wateekayo Ekivulu nga Dax Vibe yateekayo Ekivulu nalaba comments eziva ku social media aba foot soldier nga bagamba nti ku side y'ekibiina nga mususse okuteekayo nnyo ebivulu. Sinaba kuteekako kivulu kya kibiina nina gye mpagira ng'omuntu ate nze mpagira NUP era mpagira maanyi g'abantu era bwe tuba tunyigirizibwa muno tunyigirizibwa kyekimu naye sitegese political show okitegeera ndowooza wabula nina nange gye ngwanga omuki ng'omuntu ate naye ali eyandaba buli omu alina omulimu gwe ng'omuntu kati lwakuba munaye siyagala nnyo okutunulira negativity ng'era bwe nabagambye ebitampa mirembe sibiwa budde naye waliwo abamu be nalabyeko naye nga n'ababadde boogera omu ng'atudde gwe nalabyeko ng'atudde mu dduuka lya spare atudde yali mu bizinensi naye ng'akutte essimu akakkanya eyange kwendya kwenkulidde kwemperera abaana kwennyambye abantu okitegeera ekitone kyange kyenkozesezza nenkwata ne ku mikono gy'abalala nabo nensobola obbakola ki obbasitula naye ye n'agamba nti naye ng'ate ne gwolaba oyo ayogera oluusi osanga takusapootinganga nako tagendangako na subscribinga ku luyimba lwo naye ye ali mu bizinensi ye ate nga mu bizinensi eyo ye nno tasobola buli wa kibiina ajja amuguza tewaliwo kapaane nti bw'oba owagira NUP wano tokyama oba bw'oba owagira NRM wano tokyama wabula bonna abakola ki abaguza kaakati naye ate nze nga ne mu bizinensi yange waliwo osanga besusobola kukola ki besisobola kuguza naye ate ye nga takisobola nakisobola so bannange tweyagalize obukyayi buluma gwabuyina gw'obuteekako bubeera tebumuluma naye ate omukwano gugatta ffenna obukyayi bugattulula wabula omukwano gugatta so nze nsaba tukulembeze mukwano kubanga ne Katonda atukuumira kwagalana si kwawukana. Atwalabeko obutambi obwadde butambula oboolyawo ng'osika emiguwa n'abadde